Khalid oyo musabira bamuwe bailo naye balina omusaba ebbaluwa ya chairman. Agamba bwe yazze okufuna ebbaluwa ya chairman asobola okweyimirira omwami we wagimumye. Tannajjako wano. Ekyo sisobola kikola. Mu bakulembeze b'erosi mu Goma nze omu ku baawufu. Kivula omwaka guno bampa certificate the best performing erosi one chairperson mu Goma division. Ekyo sisobola kikola. Era akulimba. Njagala je yesimbe wano maaso gange agambe namumye ebbaluwa. Abo bonna batuuze bange, omutuuze Khalid ne Besweri Taka senior resident w'ekyalo kino. Ba Besweri balina tata waabwe yalina ekibanja kinene. Ne bagabananga abaana. Ne bagenda wa administrator general ne bafuna ba administrator era main administrator waabwe ye Besweri. Besweri n'agabira buli mwana. Mwe mulina oyo mwana gwe yagabira nasanga Mire. Mire ne bamugabira n'atunda. Mire bamugatta wamu ne muganda wo omugenzi Nalunga. Mire n'atunda. N'atundiramu n'ebyabaana b'omugenzi. Era ebyo twabibasuuziza nga ssente be nakoze ogwange ne tubimusuuza. Kati Mire yaguza abantu bakali. Yes. Okay. Kati Mire omanyi abantu oluusi tetukkuta. Agenza alaba embeera n'atunda akapaati akaliwawa akakalu. Omukulembeze w'erosi yenna kyasooka okukola naawe yonna gyandaba ng'onoogula ettaka. Omukulembeze omubuuza nga chairman ettaka lino olimanyi bulungi. Omukulembeze akugamba nga ndimanyi oba sirimanyi. Khalid lireke. Khalid yambuuza chairman ettaka lino olimanyi bulungi. Era namugamba ndimanyi kuba eyo yali estate y'omugenzi gye baagabana buli omu baamuwawuwe. Era omukyala nasanga yandaga Ekyapa. Nefe ba chairman tuli babibanja. Essaawa ezo sina mu survey agenda kugula mpenda agamba akayinja kali wano. Naye under the legitimate papers. Khalid bajja tumukolera endagaano. Mukugula. Yes. Yali ya mirundi ebiri musajja watu talina sente. Omuntu asasula ka poloti ake milioni 10 emirundi egyo. Ebiri abaatitinkanya. Mu mbeera eyo n'agula ne tukola endagaano neggwayo. N'asasulako milioni 9 ogwaso. Yes. N'asasula esembayo mu 2022. Neggwayo n'atandika okuzimba. Surprisingly omwaka guno Besweri mpulira bali mu kusurveying eyo bakola survey. Owulira buulizi. Mbiwulira. Gwenga ssentebe. Tebampise nako. Konze nno bino gye binaggwera. Onoowulira. Mandi awo nga mukyala Besweri azze ku ofisi yange aŋŋamba chairman nasanga yatunda awatali we. Mu kusurveyinga apima mu ttaka lye alaba nga Ekyapa kijja paka eno ku Muyembe awali n'obuzigo bwa Nasanga we yabuzimba. Yes. Agamba Nasanga yatunda awatali wawe. Nali mukambwe nnyo. Lwaki Khalid ankwase ennaku omusajja wattu yeeyiya bweyiya. Omusajja atuuse oteekawo ekizimbe ekyo kyonna kiyimiridde. Bulijjo oli luddawa. Omukulu gwe nakola naye yandaga bituufu. Yes. Nga ngenda ku poliisi tuba tutuuka ku poliisi bati bakubira omusirikale. RDC akubira omusirikale. Abo bayite bajje wano nina omukadde ali mu office yange akaaba amaziga. Muli ku poliisi? Yes. RDC akubira omusirikale ali ku musango. Abo bagambe bajje mu office yange. Waliwo omukadde akaabira amaziga mu office yange. Bamuyita Mire Nasanga. Fenna ne twambuka ku poliisi. Ku office ya RDC. Ne tutuukayo chairman biri bitya n'embinnyonnyola. Mbinnyonnyola RDC agamba oba bwe bityo mugamba bamuguzaawo mu bukyamu muganda wammwe mumusasule ebiriko. Abaviire temumalaga mugoba we mutyo. Mumusasule mumudize sente ze yagula n'ebintu bye yateekako. Kiri kyakolebwa mu gwa mwenda. Ekyokuvaluinga. Yes. Nga tulina okuddayo mu office ya RDC tumuwe ripooti. N'agenda mu leave mu Gwekumi. Yes. Ogwekumi n'ogumu we gwagira n'atuwa date ne tuddayo. Bwe twaddayo ne tukola ki ne tumuwa report. Mu report eyo nasuubira muganda wange Khalid
nga sinnasuubira twatukayo kalidi yali mukambwe bye mwakola sibikiriza biki bwe bityo nayogera ebigambo bingi ate nga yabawaggo ahedo oluvannyuma lw'omukyala yes kati kalidi mu mbeera eyo RDC ya filminga valiwa we yaleeta report eno bano babayita ba mate surveyors yalaga ennyumba ya kalidi eri valuable $17,000,000 ennyumba yokka ziri $17,000,000 nga bw'ozigattako $10,000,000 kalidi ze yagula ze $2,27,000 kati ku lunaku olwo tututteyo ripooti eno nga tugenda kudda mu nteeseganya nze ng'omukulembeze nasuubira kalidi ogamba kale mwavali w'inza 27 tukoze tutya munyongereko bweziti ntwale ekizimbe kyange nve mu ntalo za famire kalidi ya filminga bufumizi nga mukambwe muzibu nala DC yatabukira mu office naga bannange sinze last man w'emisango mugende mwetwale munnemye tewali una recommendation yakolebwawo nti zino minutes ze zivudde mu lukiiko yagamba bugambi kalidi woba owulira office yange tegenda kuyamba office nyingi ezisobola okuyamba waliyo kooti poliisi gyezibiki mugende kalidi oyo musabira bamuwe bbeiro naye balina omusaba ebbaluwa ya chairman agamba bwe yazze okufuna ebbaluwa ya chairman asobola okweyimirira omwami we wagimumye tannajjako wano ekyo sisobola kikola mu bakulembeze b'erosi mu Goma nze omu ku baawufu kivula omwaka guno bampa certificate the best performing erosi one chairperson mu Goma division ekyo sisobola kikola era akulimba njagala Ajeyo esimbe wano maaso gange agambe namumye ebbaluwa okay batugoberera yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba kyemukola kyamaanyi tukyali ku kulondoola n'okwagala okufuna ekituufu ku nsonga z'ettaka omukyala mwamuwulidde era wetwogerera tuli mu ofiisi ya chairman atwala ekitundu kino agenda kuba atweyanjulira mu mbeera eyo ate atulambululire okusinziira mu bigambo by'omukyala n'ensonga z'ettaka eryo chairman nsanyusa okukulaba sebo nange obalaba webale twaniriza sebo mbaniriza amanya gange nze Lugolobiri Kyadikasirivu ssentebe w'ekyalo kino Kiwanga Rwanda ye Lorenzo Red Paper area abali abatulaba abatagimanyi bw'oba ova mu Kampala oba ova Jinja olaba Lorenzo Red Paper we wali Kiwanga Rwanda webale kulamula misango sebo namula ekitundu kitambuza sebo nkitambuza ebiremye n'obyongerayo ebiremye n'okkiriza wabisanga watu tujja bimala mu nsi entebe ogimazeeko bbanga kiki entebe eno nasooka nengisikira ebintu bya nnono nali sekuritale kuva 2013 2016 gwe nali nkola naye naafa mu mateeka vice ya taking over naye vice waffe yali wala akolera wala n'agamba no sekuritale a taking over 2018 akaluwe katuuka abatuze ne banneesiga nenfuna obululu 824 nga opponent alina 9 yesebo opponent ne bw'ataalize kuli kaakaluwe k'ebiseera twebaliza Katonda abantu baba basiima services zo z'okola yesebo tuli mu kitundu kyo tukweyanjulidde era twaniriza bulungi omukyala agamba okuba nti agobwa ku ttaka era atutegeezeza nti baawe mukwate ensonga ezo ozimanyiko era abatuuze abo ddala kituufu batuuzeebo abo bonna batuuze bange omutuuze Kalidi ne Besweri mu Taka senior resident w'ekyalo kino Besweri balina tata waabwe yalina ekibanja kinene ne bagabananga abaana ne bagenda administrator general ne bafuna ba administrator era main administrator waabwe ye Besweri n'agabira buli mwana mwe mulina oyo mwana gwe yagabira nasanga mire ne bamugabira n'atunda mire bamugatta wamu ne muganda wo omugenzi Nalunga mire n'atundiramu n'ebyabaana b'omugenzi era ebyo twabibasuuzizwa nga ssentebe nakoze ogwange ne tubimusuuza kati mire yaguza abantu yes kati mire omanya abantu oluusi tetukkuta agenza alaba embeera n'atunda akapaati akaliwaawo akakalu omukulembeze w'erosi yenna kyasooka okukola
naawe yonna gyandaba ng'onoogula ettaka omukulembeze omubuuza nga chairman ettaka lino olimanyi bulungi omukulembeze akugamba nga ndimanyi oba sirimanyi Kalidi lireke Kalidi yambuuza chairman ettaka lino olimanyi bulungi era namugamba ndimanyi kuba eyo yali estate y'omugenzi gye baagabana buli omu baamuwawuwe era omukyala nasanga yandaga ekyapa nefe ba chairman tuli babibanja essaawa ezo siina musave yagenda kugula mpenda agamba akayinja kali wano naye under legitimate papers eziraga nti zino ki wawe era kwenna kuba yali yatundako dda n'aguzaako n'abalala ng'era ku kyapa ekyo tekyatulaga yatundawo ekkubo omukyalo yonna asanga woolabye ku buzigo bwe era nga ali ku kigundi kye yazimbawo obuzigo obulabye mu Muyembe yes kati oyo mutabani gwe bakulaze ye mutabani w'omugenzi Nalungo omwana yajja buziye n'awamba watunda ebintu byaffe bwe baagabanyiza abooluganda ababiri oli n'afa kati ono mutabani w'oli yafa ye yajja n'awamba nti ekika kyaŋŋambye wano baatuwaawo ffenna baatuwaawo ffenna omutabani najja n'awamba n'agamba watwala ebintu bya maama wange era teyamuleme n'abeerawo kati nangenze ku nsonga ya Kalidi bajja tumukolera endagaano mukugula yes yali ya mirundi 2 musajja watu talina sente omuntu asasula kapoloti ake milioni 10 emirundi egyo 2 abaatitinkanya mu mbeera eyo n'agula ne tukola endagaano neggwayo n'asasulako milioni 9 yes n'asasula esembayo mu 222 neggwayo n'atandika okuzimba surprisingly omwaka guno Besweri mpulira bali mu kusurveying eyo bakola survey mbiwulira gwenga sentebe tebampise nako konze nno bino gye binaggwera onoowulira mandi awo nga mukyala Besweri azze ku ofisi yange aŋŋamba chairman nasanga yatunda awatali we mu kusurveyinga apima mu ttaka lye alaba nga ekyapa kijja paka eno ku Muyembe awalina obuzigo bwa Nasanga we yabuzimba yes agamba Nasanga yatunda awatali wawe nali mukambwe nnyo lwaki Kalidi ankwase ennaku omusajja wattu yeeyiya bweyiya omusajja atuuse oteekawo ekizimbe ekyo kyonna kiyimiridde bulijjo oli luddawa leero lwaki lwojja okitegeera kakati mu mbeera eyo nembaga no tumtuule meeting nempita Kalidi bonna nembayita netubeerawo Kalidi era yali mukambwe mu meeting yabagamba naye bane mujije mu ntalo zammwe eza family ebbanga lino lyonna lye tuzimbye bulijjo muli luddawa okitegeera bulijjo muli luddawa netubeerawo bayita Nasanga era omukyalo oyo myaka gye namunenyaamu nemugamba maama myaka gino emikulu goyogera ebyo tibanda natunda mu bukyamu mu nsonyiwe mukulu wange ensonyiwa we natunda kale neeyongerawo ko awatali wange naye ensonyiwa eyaguza Kalidi annyonnyola mukulu we muganda nga ne Kalidi wali oba bonna weebali awo mu ofiisi bonna weebali twagenda wa mwami Besweri kuba omukulu mulwadde ennaku zino agirirana mu kapiira abeera mu ddiira awo ne tutuula nabo ne mbagamba way forward omwami Kalidi mwali muwadde chance ne yeegula kuba ataddewo ekizimbe kye tetumwagalako ku ttaka okwo musajja oyo yatumuvuma olunaku lwe twasooka omukubira essimu ne mbagamba mwe temulina mandeeti ekuba ssimu kyovula mu Uganda tulina kooti tulina agaba kooti samoni tulina amenya kooti bayiriifu omulimu ogwo wali ogudiza ssentebe nakubira Kalidi namugamba owaayi nemukubira nemugamba waliwo ensonga ezitali bwezi jantulabe tuzituulemu netutuula emirundi egyo bali bagamba tiwabawo kintu kikolebwa ku nnyumba ya Kalidi tukyali mu misango eyimiridde nsereke kuggala koze ne mbagamba mu kooti yange my area of jurisdiction
siina buyinza busitopinga Khalid butateekamu nzigi. Omuntu asitopinga okukola emirimu gyonna eba court order. Siina pawa eyo nga ssentebe. Bw'aba ateekamu nze kinnemye kinene. Chairman kati twongereyo. Mpandiika era ebbaluwa yali open to whom it may concern. Nga saagala bagambe. Yes. Nti oba gende wa OC, oba gende wa RDC, oba gende wa Land Protection Unit mu office. Nagikola open nga njagala bo befunire office. Gye banajja justice. Gye bawulira nti ki bamativu. Ngenda owulira nfuna akasimu kuva ku poliisi jangu okole statement. Kitegeera. Kati mu kufuna akasimu mu mbeera eyo nga ngenda nkola statement nga njogerera ebyaliwo. Kati mu babiri abagula nono ani atwala omusango ku poliisi? Eyatunda. Eyatunda yatwala omusango ku poliisi. Yes. So bakuyita okole statement. Nengena nenjikola nenjogera ebyaliwo. Kati olunaku waliwo olunaku. Hello baby. How are you? Ven gendo labe mami. Genda mami omubuuza. Gende wa mami. Okay. Kati mu mbeera eyo batuyita ku poliisi emukono. Bamuyita afande bamuyita Khalid. Ya investigating officer ali ku musango ogwo. Ndi chairman omuwulize. Kuba bye nakola mbimanyi. Byali makulu. Yes. Omukulu ya gwe nakola naye yandaga bituufu. Ndi bintu birambo. Yes. Nga ngenda ku poliisi tuba tutuka ku poliisi bati bakubira omusirikale. RDC akubira omusirikale. Abo bayite bajje wano nina omukadde ali mu office yange akaaba amaziga. Muri ku poliisi? Yes. RDC akubira omusirikale ali ku musango. Abo bagambe bajje mu office yange. Waliwo omukadde akaabira amaziga mu office yange. Bamuyita Mire Nasanga. Fenna ne twambuka ku poliisi. Ku office ya RDC. Ne tutuukayo chairman biri bitya n'embinnyonnyola. Mminnyonnyola RDC agamba oba bwe bityo mugamba bamuguzaawo mu bukyamu muganda wammwe mumusasule ebiriko. Abaviire temumalaga mugoba we mutyo. Mumusasule mumudize sente ze yagula n'ebintu bye yateekako. Obutamanyabwa obutakanyabwa mmwe ono tabulaga ono nti yakulambu kya. Yes. Eyo. RDC n'agamba chairman ffe tetulina bukugu bukakasa kino kye yateekawo kiri valuable bwe kiti. Kijjamu sente mmeka. Yes. Investments ze. Yes. Mufune bano bafune omuntu ali registered value ajja abalirira ebintu ebyo. Ne tukanya ne kuluna ku mu office ya RDC nga ne Khalid wali. Ne bamubuza Khalid okanya na ekyo tewali buzibu. Nakkiriza. Tutuuka ku lunaku lwe tulina okujja valuing ebintu bino. Ne tufuna resistance okuva ew'omukyala. Nga tutuuse ku ground. Mukyala ki? Mukyala wa Khalid. Okay. Bavaliwa bakwata olukoba bapime size ya poloti n'akwata olukoba. Nze nga chairman nakubirawo mukama wange yampadde obuvunaanyizibwa. Yes, okujja ku ground. Nemuga afanda RDC nagiteeka na mu loudspeaker. Tutuuse ku ground omukyala munanga atulemeseza tukole kimbireke. Nanga chairman genda maaso twakkaanya abantu abo bakole ki tukole evaluation. Bwe bagire kati esaawa ezo omukyala wa Khalid n'akubira Khalid. Bawete yaliwo. Yes, bawete yaliwo n'akubira Khalid. Namugamba bali wano bogedde na RDC naga bakoze we bati bagende maaso bapime. Era mukyala Khalid yaliwo ku ground n'ebifaananyi mbirina ku ssimu yange. Nga mukyala Khalid wali atulaga ekyo kyekisenge mpita wano valuation neekolebwa. Ne tuvaayo. RDC omwezi gwe-10 n'agenda mu liivu. Kiri kyakolebwa mu gwa mwenda. Ekyokuvaluinga? Yes. Nga tulina okuddayo mu office ya RDC tumuwe ripooti. N'agenda mu liivu mu gwe-10. Yes. Ogwe-10 n'ogumu we gwagira. N'atuwa date ne tuddayo. Bwe twaddayo ne tukola ki ne tumuwa report. Mu report eyo nasuubira muganda wange Khalid. Nga sinnasuubira twatukayo Khalid yali mukambwe. Bye mwakola sibikiriza biki bwe bityo
nayogera ebigambo bingi ate nga yabawaggo ahead oluvannyuma lw'omukyala balemesa. Yes, kati Khalid mu mbeera eyo RDC ya filminga valiwa we yaleeta report eno bano babayita ba mate surveyors yalaga ennyumba ya Khalid eri valuable million 17 ennyumba yokka ziri million 17 nga bwozigattako million 10 Khalid ze yagula ze million 27 kati ku lunaku olwo tututteyo report eno nga tugenda kudda mu nteeseganya nze ng'omukulembeze nasuubira Khalid ogamba kale mwavali w'inza 27 tukoze tutya munnyongereko bweziti ntwale ekizimbe kyange nve mu ntalo za family Khalid ya filminga bufumizi nga mukambwe muzibu nala DC yatabukira mu office naga bannange sinze last man w'emisango mugende mwetwale munnemye tewali na recommendation yakolebwawo nti zino minutes ze zivudde mu lukiiko yagamba bugambi Khalid woba owulira office yange tegenda kuyamba office nyingi ezisobola okuyamba waliyo kooti poliisi gyezibiki mugende n'afuluma nga tannafuluma ne ngamba RDC nkwegayiridde Khalid gye mulaganda bayo mugenda kwecunya kwesiba kuspendinga tusooke tutuuleko wano mu office kanye omukazi yakkakkanya eddoboozi chairman wammwe waba abaddiddemu kati kambaddiremu yes nendowooza Khalid agenda wulira yaddamu kwekalakaasa ne tufuluma office nga teri kifuluga agamba awakanya report yabavaliwa yes nti million 27 yes yenga agamba meka yenga agamba yasooka kwogera million 5 zayagala kati mu mbeera eyo Khalid mugamba wenegayirira RDC nga Khalid nali kusuubidde okugamba report gye baleeta sigikkiriza nange kandeete valiwa wangi abalirire ebiri different oli mwamuwaddeyo kasente mwamuwadde obenguzi n'aleeta ebyo nkusuubidde ogambe nti valuation eyo sigikkiriza nfu katuddemu yange gye tukole endala gye neesiga okitegeera Khalid ya filminga bufilminzi n'avaawo n'atambula nengamba mu mutima Mukama Katonda abantu abamu mu nsi muno twetaaga sensitization ku bintu ebimu tubimanye kuba enkaaya yes okukaaya n'ennyo mu misango gy'ettaka si kwe kusinga omusango kati yes nze mu kitundu kyange njagala mirembe ndi wa mirembe ebintu by'okwetemaatema ebyo si byagala juzi twakamala waliwo Land Road gwe nebaza bamuyita Kamanyiro emabega wa Rwenzori namulemerako ne mutuuza basikota baali 6 n'abasonyiwa n'abagamba mwegule yabawa paka gwa kusatu era ali bateeguze we muuliranga nga basenda munu TV mbagamba njabagamba abo nabalabula buli desimolo yabateeka ku mitwalo 8 okwegula yabawa emyaka egyo jigwako mu gwokusatu ogwange nagukola ng'omukulembeze kiswaza leka emyaka 2 jigweko ng'osasudde ku desimolo 11 ng'osasuddeko 2 ng'oli mwawufu okusinga emyaka 2 giweddeko waliwo atannasasula kakati Khalid mba ndi awo weekend oba lwali lwakusatu oba lwakuna no lwali lwakubiri nafuna akasimu ng'abasirikale bazze omukwata babuukinzewa ku poliisi tanga chairman tuli mu kitundu kyo konze okay nga bamukwata endo owulira bamututte mu kooti ali mu komera katono nyawo atwogere ku lunaku lwosanga bateekamu amadirisa oba stopping mbeera ki eyakuleetera nga chairman okustopinga abantu abali bateekamu amadirisa enenzigi nga baggala enju yaabwe nze ng'omukulembeze nagendayo kigende ku recording nti ngenzeeyo namugamba Khalid muteekamu enzigi nga tukyali mu nteeseganya na Land Road w'ettaka anaakulaba atya talowooze nti oli wa mutwe munene takyaddamu kuteesa naawe katono nnyo okuteekamu enzigi sirwerwa n'amadirisa okuggala ennyumba mu bufunze already mwali mwagenda dda mu misango gino yali process nga tukyali ku level tutuula ne nannyini ttaka n'eyatunda ne beesweri omukyala awo by then yali takimanyiko because yagamba nti awo watandikira obuzibu lwamanya nti ettaka lirina obuzibu mukama wange nze ensonga za family ezimu sisobola ziyingiramu naye kiri ku recording omwami bwe bateekeramu enzigi ezo nga yali tutuddeko naye mu nkiiko
ng'enkiiko zituula mu luggya lwa mwami Besweri. Twali tugenda mu maaso already. Yesebo. So lwe bamukwata twogere ku olunaku lwe bamukwata bankubira essimu nti bali mu kitundu kyange nga arrest zonna bwe zikolebwa. Tibasente be babategeeza. Awamu tebabategeeza emisango emisango batutegeeza naye egiri political gyo tebatutegeeza. Drone zitwala butwazi ekyo kimanyiddwa naye egyo batutegeeza nti tuli mu kitundu tumukimye era bamukima ne mbabuuza bane mumutwala wa Goma. Naita defense wange ne muga Khalid bamukutte. Agamba defense eyajja okutwala bawe teyali wa kitundu kino. Kakati oyo defense eyajjirako bamuyita mwami Keba. Zoni zonna zimukozesa. Yes. Ajikolawo tuina security committee. Kati ali kachiko ka security committee batuyambako mu zone yonna. Kuba defense bamukubira owange sawe zonge simu zete ziliko. Nga Keba yaliwo. Nze mbadde nafuna accident sisobola kutambula genda mu field bulungi. Nga sisobola situkirako nga chairman kugenda eyo. Yes, ate nga siina wenyinza kugamba nti saawa ezo omukyala mukubire mu mugambi bajje eno kubanza ntwala ng'omulabe. Yes. So defense nagenderako ne bamutwala paka Goma. Yes. Omukyala mu kunyonyola kwe agamba ebyali eri simanyi oba babimanyako nga oluvannyuma nga bamututte ebyaddirira abawe bamutwala mu prison ewatali ku appearing mu court. Sejja kulimba nze mu kooti simanyi byavaayo. Nze nakoma kuwulira bamututte mu kkomera ne mu kooti saaliyo. Yes. Nze ninze kimu lwe balimpa summon nga bampita to witness ebigenda mu maaso. Nze ogwange gwaggwa kati ninze bulinzi ebbaluwa eri gye njikugambye gye ndawandika to be concerned. Werijirako endala nti you needed on such a day oyogere ebyaliwo era bye nayogera tebijja kwawukana ne bye nkugambye. Yes. Obuzibu olowooza buliwa gwenga ssentebe mu musango guno oba ku nkayana ya poloti eno ku bbanga lyemmaze mu bukulembeze ekisooka obuzibu obusooka bulimu obutakkuta okweyagaliza. Ekirala ensonyi tuzinaabye ku maaso kuba mu butuufu omuvubuka oyo oba omusajja oyo Khalid ebbanga lye yazimba nga azimba gwe wali ludda wa? Agamba nti baliwo mbukyamu. Wali ludda wa? Wali ludda wa ebbanga eryo lyonna? Kyenva nkugamba ensonyi tuzinaabye ku maaso. Ekirala kye naalisembezaayo point tukkirizenga okuwabulwa muntu n'oba tomwagala muwulirize kyagamba. Essaawa ya leero mukyala Khalid andaba ng'omulabe we. Naye ku bbanga lye nkugambye lye mmaze mu ofiisi emyaka 13 nina engeri gye nsobola okugayidingamu. Tukkaanyiza tutya n'owa Land Road tulabe ng'akugira. Bwe twava ewala disi era ba Land Road n'addamu n'embeegayira ne baba naye akasajja mukagire. Kankoze estimate gye nakozesa statement kuba kasajja katono akasajja mwalikkaanyiza nti kyeyamaani gwowolereza wamputtu naffe atulemye katwetwale. So bano bakitwala mu ngeri ya kibuli. Yes. Olwaleero. Yes. Bye bigambo bya chairman omanyi kiba kirungi story nogiwuliriza. Abaganda baali bagezi towulirizanga tosalanga gwa kawala nga towuliriza bwa kalenzi. Mu statements ezimu zokoze azaawukanira ddala ku statements z'omukazi zaakoze. Mu mbeera eno kirungi nti owangaalidde mu bukulembeze omuntu ali eyo agula ettaka alina kuyita mu mitendera ki naddala ettaka ery'ekibanja eritali ttaka lyakyo. Okay. Emitendera egisooka weesiga nnyo banneiba. Bassentebe abamu muffe mulimu ababbi abayaayi nga n'endagaano bazisayininga emirundi egyo. Nze kiri ku record eno kesi ya Khalid yesoose okwapeninga mu ofiisi yange. Eyo y'ettaka bweti tinasayininga endagaano
ate oli yekyangidde ku munne mbu yatunda watali wawe yeesoose. Era ngamba bassentebe tetwesiga abantu mu nsonga z'ettaka. Omukyala gwe neesiga myaka gye bino yabireese kati. Mu myaka gye nassanga ayingira emyaka 7 ate yajja ali simaati. Ekyapa akiina, kino kyekyapa kyange, n'oligina agiina, kino kyekyapa kyange. Yes. So kati mwesige baneiba. Ekirala ababodaboda abo be mulaba ab'oku stages ezo mu butundu bwe mugula ettaka nabo baba ne bwino. Yes, baba ne bwino. Ebibozi bya boda. Baba ne bwino. Kati mu mbeera eyo ettaka soka weesige baneiba. Babuuzeeko. Yes, omale ogende kuwa ssentebe mu office. Olabe bye boogera bali byebimu. Bikwatagana. Togulanga ttaka lya kibanja nga tomaze funa. Kati omusango gwa kalidi guli different nti gwa kyapa. Naye obanga ogula ekibanja ofubanga nnyo funa original zonna. Ettaka teriringa nnyaanya. Ettaka madaala gwe wagula ekibanja ekyo wakijja kwani. Nakijja twagabana akuwe ku minutes ezo ze baagabanirako ng'abooluganda. Lwaki lifunayo document 2 emabega ezitali kwena endagaano eri current eziwa support. Kuba busobola okukya ne bakuyingirira mu nnyumba yo ne babba endagaano eyo eyiyo ne bagiyuzaamu no n'atwala ne eno gye baakugulizaako. N'atwala empya. Toyina bujulizi. Nagamba kibanja kyange ne kisitandinga n'akiriirako looni nga bisitandinga. So bano abatulaba njagala tube beegendereza mu nsonga z'ettaka zino. Kuba tuwulira ennaku obusente bw'ennaku zino obuzibu ofuna. Ennyiike gye mpulira ku mutima eya Khalid ye muntu eyo ali eyo gwensaasira mu kintu kino. Ekireetedde Khalid okuba ng'ali mu prison essaawa z'olwaleero kugyeyita bwe tuba tukitwala oba ono ayagala aveewo yayagala okusukkulumya eryanyi bwenga ssente. Bonna kwalema okuvaako agamba nze kanzike bwe nti omanyi temperature buli weerinnya naye baweti bye bizibu bye tusanga. Naye kulina okukkiriza n'ogamba gwendi naye wakyapa wakibanja. Okitegeera kati so mu mbeera eyo ne weesanga nga bwe buzibu bwe basanze kuba kati ekyapa mwami Besweri akiina ekiraga nti ttaka liriwe liri mu mannya ge byonna weebiri. Newankubadde neeyagula ayina obwo naye etteeka ly'ettaka olimanya ery'e Uganda nti oli asigalamu nga mukamaawo olina omuvunamiramuko wadde naawe sente tewazironda bulonzi. Kino kyekyapa kya Besweri okumanya weekiri yakikolera na special title. Ogiraba yakikolera na special title yino nakyekanga kuulu nga bavaluinga nti Besweri Segujja Saalongo P.O. Box Mukono administrator of the estate of late Serwano Mukasa. Kuviira ddala gye kiva estate okitegedde. Era sketch zonna ogiraba poloti nti yeeno kituufu. Bye bino kati bye bino bye nali njagala okubuulira mukyala Khalid byonna abimanye. Tutuule we forward tugifunye tutya. Oyinza n'okwesanga office one ekimala. Nyinza n'okugamba ofiisi yange kati atya n'ogijjamu alaba ndi mulabe naye nga ssentebe ku kyala asigala ye taatawo. Khalid oyo musabira bamuwe bbeiro naye balina omusaba ebbaluwa ya chairman. Agamba bwe yazze okufuna ebbaluwa ya chairman asobole okweyimirira omwami we wagimumye. Tannajjako wano. Ekyo sisobola kikola. Mu bakulembeze b'erosi mu Goma nze omu ku baawufu. Kivula omwaka guno bampa certificate the best performing erosi one chairperson mu Goma division. Ekyo sisobola kikola. Era akulimba. Njagala gye yeesimbe wano maaso gange agambe namumye ebbaluwa. Kuba mu buntu gwolimba omanyi
wasomako either obate wasoma business law wasoma administrative law kale bulasibya yes jagala nesimbe mu wana ngambi najje wa chairman na nyime ebbaluwa yes bwenkola ekisoboka oba ne tukola tuteekawo enteeseganya wakati wo n'omukyalo ono osobola okumuwa omukisa nze ndi redo mu meeting ne wabakalidi ali mu komera ng'avuddeyo ndi redo ba meeting naye nga tu meeting negotiation zonna nga bwe nkugambye kubaako mu mateeka abategeero tusinga bano bannannyini ttaka baabaliranga nga bamanye ennyumba eri valuable million 10 ekyo mbadde sikigambye bawuliriza bano boolaba bamate surveyors they are professional people era bali registered bagamba eyo ennyumba eri worth million 17 nga mukoze nnyingi bano ne bagamba guno omulimu ogwaffe tuli batendeke kyekyo kati mu nteeseganya zino nasuubira abantu bano bwe bagamba nti amanyi waliwo ogamba kanve mu ntalo za family nasuubira okuŋŋamba nti bakoze million 17 ne 10 kale munyongereko 10 zibe 37 ntwale n'ebintu byange kiwange eno mugiraba wano ebukerere plot ziri million 25 kiwanga yeye bay reason in Australia bogende budget plot ziri million 25 okuva wano tuuka ebbajo ziri kilomita 4 okuva wano gende bukerere ziringa kilomita 5 siwala yes okugenda wano oba mugundi oba Nakifuma road n'omanya nvudde mu ntalo za family kangende watali entalo za family ozimanyi ebivaamu obimanyi twaliramu n'abatabirimu we nagambira nti kaalidi ono twalibadde tuwangula awantu wano n'enzigwamu amaanyi eyamuguza tugiyita network kuvaako kuba toyinza kubanga walya ssente z'omusajja mu ddiro oli akuvunana n'ogamba mu nsonyiwe kale natundawo mu bukyamu ezo statement bazikola nga eyagula osobola okukiraba nti bwe mba n'omukisa ogubaviira osobola okubasegulira tuddiremu ku manyago amanya gange nze Lugolobiri Kyadika Sirivu ssentebe w'ekyalo kino Kiwanga Rwanda nakugambye Kiwanga Rwanda ku Milestone Renzol Red Pepper yeyo kale kansubire nti abatugoberera ensonga zino mugenda mulaba zina we zitulaza twandyagadde awe mulaba zitulaza nawo tutuukewo ensonga zigwe bwe nfuna omukisa ogugattaganya enjuyi zombi because ssentebe agamba mweteefuteefu okukwatagana n'omukyala then tugenda kubuuza omukyala oba ye mweteefuteefu okujja mu office yo omugaidinge ate nga ne bbaawe bwakomawo tweyanziza nnyo akaddeko atakuumira mpeera abatukuumire